prepared the moment of God delivering you. Tugenda kubeera mu maaso ga Mukama. We are going to be before the Lord. Mu nsiko wali emmanju mu kibira. In the bush behind in the forest. Naye tugenda kumalawo emyezi 4. But we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vest. Everyone should come putting on a vest. Mukazi oba musajja. Whether man or woman. Oteekwa kugira mu vest. You should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Don't put on a bra. Yambala vest oba oli musajja oba oli mukazi. Put on a vest whether you man or woman. Oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi. You put on a short that. Mbalamusizaako nnyo ab'emikwano mwenna abandaba n'abampuliriza mu programu eno Church Before Church olunaku lwa leero. Eno programu yaffe esembyeyo mu mwezi guno. Twebaza nnyo Katonda atuwadde omukisa okuwuliziganyanga ate era mbeebaza nnyo mwenna abatwagala abawuliriza programu zaffe zonna naye ate mu abanyumirwa nnyo Church Before Church kubanga gye muli mujja ne muŋŋamba nti mu butuufu weebale kuweereza. Mukama abawe nnyo omukisa. Bassebo ne bannyabo, nze mukwano gwo John the Preacher. Buli lwendaba era ne mpulira abasajja ng'abo video gy'ova okulaba kindagira ddala nti ekitabo kino Bayibuli kitabo kya Katonda. Edda banyiizanga era n'ensabanga essaala embi gye bali. Naye nategeera okuyita mu bukulu nti bateekeddwa okubaawo okusobola okutuukiriza Bayibuli. Era bwe batabeerawo naddala mu nnaku zino ez'oluvannyuma Bayibuli kitegeeza eba nfu teba ntuufu. Ekimu ku biraga nti Bayibuli ntuufu kwe kuba nti Mukama waffe yasomesa n'agamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma wagenda kujja bannabbi ab'obulimba bangi. Bagenda kujja nga beerimbise mu maliba ag'endiga naye nga gy'emisege egisikula. Bw'otunuulira omusajja ng'oyo omusamize kaswa gw'olabira ddala nga musamize yennyini naye ayambadde ekyambalo nze ndi musumba nze omusumba naye nga musamize. Ekyo kitegeeza ki? Nti Bayibuli eno kitabo kya Katonda, kigambo kya Katonda kye tuteekeddwa okusoma n'okwekenneenya obulungi. Kiki kye tuteekeddwa okukola ng'ekkanisa? Kuno kusoomooza kunene eri abasumba baffe. Kye kiseera okutuula mutandika okwekebera. Njiri ki gye mubuulira abantu? Ku bituuti njiri ki gye mubuulira abantu? Abantu babafunamu ki? Abantu balya ki gye muli? Mujjukire oba jjukira muganda wange gw'omuweereza omusumba. Katonda akutadde mu kisibo ekyo nga omulabirizi, naye ekisibo si kikyo, ekisibo kya Kristo Yesu, ekisibo kya Mukama waffe Yesu. Era ogenda kuwa embalirira eya buli mwoyo ogwoyimirira mu maaso gaagwo. Kati nga wazze emisege egifaanana bwe gityo, omulimu gwammwe ng'abasumba kwe kuzimba olugo, kwe kuzimba ekikomera, kwe kuteekawo fensi okulaba ng'endiga emisege tezizisikula. Naye ogenda kikola otya? Bayibuli eno bwe tuba tukyalina story, olinga ajja n'anyumya story n'atuuza ku bya TikTok, n'atuuza ku bya WhatsApp, n'atuuza ku byalabe ku YouTube, bassebo ne bannyabo tugenda kufiirwa abantu. Bano abasajja beesomye ate bakyeyongera, ate tebagenda kuvaawo. Ne bw'onoosaba essaala baffe tebajja kufa kubanga bateekeddwa okubaawo okutuukiriza ekigambo kya Katonda kye yayogera nti bajja kujja. Mukama waffe yatulabula n'agamba naye mubeekuume. Bikula nange mu kigambo kya Katonda. Peetero ekisooka essula ey'okutaano okuva ku lunya olusooka Bayibuli egamba bw'eti:
kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe nze mukadde munnammwe era omutegeeza w'ebibonoobono bya Kristo era alagaanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulirwa. Mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe, mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira si lw'amaanyi ne lwakwagala nga Katonda bw'ayagala, si lwa kwegombanga amagoba mu bukuusa ne lwa mwoyo, si nga abeefuula abaami b'ebyo bye mwateresebwa, naye nga mubeeranga ebyokulabirako eri ekisibo. Era omusumba omukulu bw'alirabisibwa muliweebwa engule ey'ekitiibwa etawotoka. Mukama yeebazibwe. Omulimu ogwo gw'okola ng'omusumba, mulimu ogwo okuvaayo olabule ekisibo, otegeeze abantu amazima. Naye olwetuyina abantu nga atya n'okutya okugamba nti oyo omusajja ava mu busibe musamize, ng'akitiira ddala, ng'akitya. Naye abo abantu kambabuulire bwe mutaaveeyo kwogera, bwe mutaaveeyo kusomesa, bwe mutaaveeyo kulabula bantu, bagenda kukutwalako abantu ng'otunudde bw'oti. Bagenda kukutwalako abantu. Ayinza n'obutava mu kanisa yo, naye ng'eri gy'agenda ne bagenda ku byoto, ne bagenda ne babambula, ng'era bw'owudde babaga nti bagenda kubambula, abeereyo nga bamwambudde, kati ku sanda ajje ewa akuba ennanga ng'ayina ttani y'emizimu. Kubanga lwaki tamanyi. Naawe bw'ojja ku kituuti osomesa bintu birala, oddamu ebyo bya TikTok, onodda mu mboozi. Ekiseera kituuse, tuddeyo tukaabirire Mukama. Tuddeyo, Katonda addemu okutuwa message ez'ebituuti. Neebaza nnyo abasajja n'abakazi abayimirira ne muleeta ekigambo eri obulamu bwaffe. Ffe bwe tuveeka ekiba kituleese, tuba tuzze kuwulira Katonda ayogera kinange. Tuba tuzze kuwulira Mukama ŋŋamba ki. Bw'atyo bw'ayogera Mukama gwe mbanziza okuwulira. Si kundagulako kyokka kye ŋŋamba, ntegeeza mbanzize kuwulira Bayibuli ng'oginnyonnyola mu bulamu bwange, ng'ogifuula ennamu gye ndi. Naye abo bakyajja bangi era abasamize kati bakizuula nti gano amasabo g'obusubi temukyagendayo. Kati bagenda kujja nga bambadde kooti, bagenda kwambala kooti, bagenda kukola ebifo bateekemu ne tayiroozi, bagenda kujja nga balina ne ba interpreter, bagenda kuba n'ebituuti, naye ng'omulimu gwabwe omunene kuwakanya Kristo, kuteeka wansi omusaalaba, kuwakanya bulamu butaggwaawo, kuwakanya kugenda mu ggulu, kuwakanya Yesu nti alokola, kukwata abantu kubazzaayo gye baava mu busamize. Naye ffe batuyita batya? Bakagubiiru. Ffe abaategeera kye twakkiriza, twazimba ku musingi omugumu, erinnya lye bamuyita Yesu. Mukama bampeera omukisa, mbaagaliza saaviisi ennungi, buli muntu gy'ogenda okuŋŋaanira. Nze mukwano gwo